tomala budde ng'olwanyisa abalala, tomala budde ng'okugira abajja mu field y'emu, tomala budde ng'oga nti kaakati abo nze ndaba abaana bangi aba TikTok. I'm sorry, bankwasa ennaku. TikTok mu Uganda mweri yazze tugyembrace nga abaana bangi batandise okuginyumirwa, naye at the same time ndaba ba TikTokers bayita ba TikTokers, ndaba ba TikTokers be Uganda nga everyday babeera mu kwevuma. Era nze kyekyajintiisa nendooza ndowooza ba TikTok abalina tambulira mu bulamu bwa kwezalawa, bulamu bwa kwevuma, bulamu bwa kwedisinga, kugamba nti oyo musinga oyo tasobola kukola kyenkola. That's not life, my people. Ne bw'oba olina likes meka ng'olina views meka, si gwasinga. Buli lw'olibeera nga gwasinga mu kitundu ekyo lowoozaako ebitundu ebirala nti naye nayo nze nsinga. Bw'obeera nga gwasinga mu Uganda lowoozaako Kenya oyogera. Bw'oba nga gwasinga mu East Africa lowoozaako mu Africa oyogera. Bw'oba nga tonnasinga ku ebyo sirika. Ne bw'oba nga gwasinga mu Africa lowoozaako ensi yonna gwasinga. Ne bw'oba nga mu nsi yonna gwasinga kangereza ku TikTok gwe wasooka ogigendako, olwo yasooka okugenda ku TikTok ayogere ki? Ne bw'oba nga ku lwaliro gwasinga emmotoka ey'ebbeeyi naye turespecti ng'omusajja yasooka okuvuga emmotoka mu Uganda. Ne bw'oba nga ku lwaliro gwasinga ennyumba ennungi mu kitundu respecti ng'omusajja yasooka okusenga ku kitundu ekyo. Ne bw'oba nga gwasinga edduuka eddene mu Kampala weetaaga okurespecti ng'omusajja yasooka edduuka mu Kampala nga Munnayuganda. Ne bw'oba nga gwe president mu kaseera kano weetaaga okurespecti ng'omusajja yasooka okulembera eggwanga mw'oli. Ne bw'oba nga gwe ssentebe ku kyalo weetaaga okurespecti nga ssentebe yasooka. Naye ebiseera ebisinga tutunulira biro byaffe ne tulowooza nti ffe abasinga, ne tulowooza nti abaatusookawo tebalina kye baakola, baakola kye baakola, naawe ogenda kukola ky'okoze, ojja kgenda.